obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Kati ffe tugikkirize nga bweri biri bye tutaafuna mu Bayibuli kanjogera ndowooza si bye ebyaffe kuba Katonda yagumanya omulembe guno nga tetugweta ndowooza yalaba nga bino bye beetaaga bye tulina oba nabyo bye bitumala. Osobola okusoma eyo Bayibuli n'okwata ekitabo kati ekitabo ky'Abakolosaayi oba Abafiripi n'olaba nga kizingidde mu Bayibuli yonna kasita okisoma mu kwagala ne Mwoyo Omutukuvu ng'akuluŋŋamiza n'owulira nga Katonda ekyo kyakuwadde kikumala. Bayibuli eno etumala. N'Omwoyo Omutukuvu byajja tugattirako olaba ebimu ng'ebyo kyenkugambye mbu nalaba mu ggulu nga bakaaba. Era omuntu ali mu mwoyo ajja kitegeera kuba ne mukyawandiikibwa awaali essanyu wali wabaawo n'ennaku. Kiba automatic nga naye wammwe mu family we muzaala ne musanyuka omwana mumuzadde bulungi waafa kaaba. Kati ne mu ggulu abaana ba Katonda bwe bafa abalokole mulekeraawo okusekerera abaana ba Katonda nga bafudde nga mu ggulu bakumye olumbe naye mmwe nga mwekutte basatu muli mu kwogera. Mubanga abanyumya nga munyumya byawandiikibwa naye nga dayimoni ziri mu masekkati gammwe ziboonoonesa era nammwe muba mufudde kuba mubwagwa asuula bangi. Okay. Kale kakati ebyo webale bitunnyonnyola bulungi era nsuubira abasinga babitegedde
omanyi waliwo omuntu annyonnyola nga olina kutegeera butegeezi kyannyonnyola oba ogaane bugaanyi kukitegeera. So ekyo nkikwebaza. Kati abakyala bakkirizibwa okubuulira okusinziira ku Bayibuli oba n'okwolesebwa oba wali okufunyeeko okubuulira ko waliwo debate gye mpulira egenda mu maaso abakyala tebalina kulinnya ku bituuti tebalina kubuulira kati mu ekyo mwenjagala oteekeremu ne mu kunnyonnyolwako njagala mubogatta n'ennyambala naye ku luno njagala nnyo ate otunulira ennyambala y'abaami. Ey'abakyala babyogeddeko nnyo mbiwulidde nnyo mwambale muti naye abaami tebagendayo nnyo abantu simanyi lwaki. So abaami bo balina kwambala batya naye kijje wali abakyala balina bakkirizibwa okubuulira bakkirizibwa oyimirira ku butuuti era baba bakkirizibwa balina goinga extent ki bakomawa oba buli mwami kyayikola n'omukyala asobola okukikola. Kama yeebazibwe. Amiina. Nze kyentegeera omukyala asobola okubuulira. Omukyala crusade esobola okubibwa omukyala najja n'abuulira. Olaba ensonga eno eri mu Bayibuli Katonda lwaki abakyala basobola okubuulira ddala. Kati nasoma ekyandiikibwa nga kigamba abakyala mbagaanye okuyigiriza abaami. Nze kyentegeera omukyala asobola okubuulira kati okuyigiriza n'okubuulira byanjawulo. Katonda kyatayagala okuŋŋaanya ekibiina okibeeremu mbu gwe mukyala gwe musumba w'abali abasajja. Okitegeera mulimu abasajja mulimu n'abakyala. Naye nze bwe nkitegeera buli muntu ajja kuddayo akibuuze Mukama nti obeerewo nga gwe musumba waabwe. Omanyi lwaki? Olaba kankiteeke mu mubiri ensi ezisinga zirina abapulezidenti nga bakyala. Ezisinga obungi zirina ki? Tezirina abapulezidenti bakyala. Ezisinga tezirina bakyala. Tuddeyo mu byawandiikibwa. Bakabaka tewali bw'aba si kabaka abaki nga mukyala queen. Teri queen. Tugambe kati tukitwale mu kyaba president kati twalaba Sawulo. Lwaki awo Katonda teyatuteerako tulabe Miriam naye nga oba ye kabaka nga linnya lya mukyala tujje nga tubisoma eno mu Bayibuli biveeri okutandikira eno ku ntandikwa. Era bw'ojja osoma Bayibuli egenda kulaga Nuwa tejja kulaga lwaki tetulaga mukazi ate kisoboka tebayerabira. Omukyala yaliwo naye ne bajja ne batulaga abakyala obuvunaanyizibwa bwabwe. Batulaga Debora yali nabbi ng'ate mulamuzi. Ne tubaayo ne Esther, ne tubaayo ne Rusi oyo. Naye Bayibuli bwe tuba tugisoma tugive eno kati naffe abakyala tubengako tumanye we tukoma. So abakyala babuulina bakkirizibwa obuulira naye balina we bakoma. Ojja kuba nga wafunye message oli mukyala ekibiina kikuŋŋaanya abasajja mwebali kati otolina kuyimirira n'ogibuulira nga message y'abaana ba Katonda ogibawa. Kati obuvunaanyizibwa buno obuzito abakyala bwe bayetikka bwa mulabe. Wabula sitegeddewo bulungi nti wobeera ng'ofunye message ng'omukyala osobola okujja n'ogigamba abaana ba Katonda. Kati kikyatayina kukola kiri sitegeddewo wogambidde nti okutuuza abaami sitegeddewo bulungi. Nze kyentegeera okusinziira ku Bayibuli gye nsoma
sigenda kugamba nalaba Katonda nangamba abakyala ababulira simanyi abakola bino mugenda kubanga takikulaganga nze teyakindaga nagisoma eno Bayibuli okugiva ku ntandikwa sitera kulabayo omukyala ng'ayimiridde mu buvunaanyizibwa buno obuzito olaba bw'ogamba Mukama yali tasobola tuteerawo mukyala nga ye Ibrahimu yajja okulwana entalo tudde ky'omubiri kati abakyala bano tebatera kuba balwanyi nnyo ba ntalo zino ez'amaanyi era ojja kusanga era tubayita ba weak sex kaakati baba banafu kati togenda kukwata jje ly'abakyala olitwala erimbu bugende lirwana olutalo naye ate ne Bayibuli nejjeeboogerako nti abakyala lyejje lya Mukama ery'amaanyi ekiri awo mu Zabbuli 68 b'amaanyi mu ngeri yaabwe kitegeeza balina obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga era mu maanyi gaabwe ge basindika eri abaami ne bayimirira so bayambako abaami naye musome bulungi Bayibuli eyo mugyetegereze ngamba abakyalo kati tugeze mu kanisa zitunulire zino ekkanisa ozetegereze erimu omukyala nti nga sigambe oba ye pasita waayo oba ye ki etambula bulungi ebaamu ebizibuzibu ebaamu ebizibuzibu kakati kyekino Bayibuli kyetuleetera tujje nga tweraba njogera kati ku saidi y'abakyala tujje nga tweraba nga tugisoma nga tweraba tuyingire buli muntu ayingire mu kifo kye buli muntu afube okulaba ng'ayimirira mu kuyitibwa kwe omukyala yimirira mu kuyitibwa kwo okiwulira yimiriramu okwo okuyitibwako kukumala kuba Katonda byonna yabiraba yandibadde abitulaga kuva eno anti Katonda ajja kugamba nze nayitibwa nange kukulembera kino kibiina Katonda yandaga anti bakatonda bangi bakatonda bangi nze n'ekyo abalokole bakikkirize kati Katonda ki ayakulaga abantu batugamba bagenze mu ggulu n'amagulu waliyo eggulu amagulu ganjawulo eggulu lyanjawulo eggulu waliwo awo mu bbanga nze nange awo nagenda wawo mu eryawo mu bbanga ndimanyi kati awo eryawo mu bbanga awo nagendawo nindaba amagulu mangi eggulu lyanjawulo kati si buli kyolabye mbuno buli kwolasebwa kwolabye kwa bwa Katonda sitaani namulaba ng'ajja naye ayeefula Katonda amanyi n'okugamba mwana wange nkwagala nnyo okusanyukira weebale kuweereza naye nga nebyewaweereza wakoleddemu ensobi zikolwa bantu ate nze nja kamba kakase kino Katonda ono atwagala si kyangu kutugamba nti nkusanyukira bw'oliwulira akugamba nkusanyukira weetereeze weenoonye kubanga ye buli lwajja ajjira mu kunenya ebiseera ebisinga ne kano ke yayogera nti omuddu wange Musa nja kwogera naye bwe nti yali alina baanenya okiraba Katonda tayagala ffe tube n'amalala atumanyi tuli babe naye tayagala tube n'amalala kati awo tugambe wamaze okuweereza abantu 15 ne balokoka ajja kugambe webale wakoze omulimu tabikugamba olaba ng'olina omwana ng'omulaba ng'asoma bulungi ng'ate oyagala asome bulungi ojja gamba ayafunye kyenda ojja mugamba obulamu awo obulamu naye nga mutuufu omwana yayise Nolwokuba toyagala kimulaga nti oyagala asigale nga obulamu teekamu amaanyi kati ofune n'ekyenda mu 8 omugambe ekyo kati ne Katonda waffe bw'atyo bw'ali naye ye sitaani bw'aba agala okusuula abantu ajja nga abawoomereza nti nkwagala nnyo omwana wange awo nkusanyukira
kola kino kyova olaba abalimba n'obalimba nti nkwagala olina omukazi omu nti obuweereza bwe bugaziye ddamu owasa owookubiri ono abeere wano ayambengako kino n'owase n'oli kati ng'abaleetera tolaba Dawudi so kizibu nnyo okubeera ne Katonda okulaba kizibu Katonda okujja ng'akwebaza kizibu ate kati awo kindeetera ekibuuzo waliwo bempulira oli ng'akugamba yaasiiba ne Katonda yamuggulirawo geeti amugamba n'ekyokwambala n'amugamba mwana wange kubanga nze nnyina omukyala eyo so ani mwami Kasirye yamunkonekitingako n'amumpa naye omukyala n'aŋŋamba nti ye relationship ye ne Katonda yanjawulo nnyo nti ye Katonda atambula naye amanyi n'omugamba batambula banyumya omusanga ayogera yekka naye ng'ali mu kwogera ne Katonda we bagenda banyumya ate ndaba kati ku kyoŋŋambe kyawukanamu wembigatta mu context nti Katonda ajja anenya olumu ajja anenya bazima tayagala tufune maki malala kati ate oli ye yaŋŋamba basiiba bonna abamikwano anti bakatonda bangi kati Katonda ki kati ati bakatonda bangi kati si buli kimu ekijja nikyogera mu ddoboozi nti Katonda kati nze waliwo kinali njigirizaako nga ekyokuwulira eddoboozi lya Katonda Katonda ayogera kigambo sitaani ayogera bigambo Katonda ajja n'akugamba ekigambo eki kimu n'otegeera mu bingi mu ekyo ekigambo kimu ate sitaani bw'ajja ajja ne dayimooni kati ne ziba nga zikulaga kati ng'ekyo kyogambye mbwandaga kye nnina okwambala nintambula era amanyi omubuuza Mukama nnyumye agakyusa oyo si ye Katonda Katonda n'ekirala teyeeyogezayogeza Katonda ajjira ku mulamwa Katonda bwetunuulira Bayibuli tusome Bayibuli tusome Bayibuli Katonda teyeeyogezayogeza bw'olaba nga Bayibuli ewandiisa kanyiriribwe kati naye kabaamu bingi Katonda ekigambo kya Mukama bannabbi bagamba ekigambo kya Mukama ne kinzijira kikujjira bugizi era abali eyo mwenna ng'owulira amaloboozi ago ng'ogamba ye Katonda weegendereze weekubemu ttooki kubanga sitaani mwennyini namulaba ebyo byonna nze nabiyitaayitamu akugamba gundi ajja kujja wano ajja kugira mu pinki ekyo kyennyini kyakugambye najja okakase kati ekikufuula ow'enjawulo ku kutegeera Katonda osigala obiwulira nze mpulira eddoboozi lya sitaani ndiwulira naye nze nsigala ntunula bwe nti sikola ne bw'aba nga Katonda akumanyi tokola kyowulidde mangu ago Katonda ngambye genda ku midiya obuulire tokikolerawo bw'aba Katonda nga yakikugamba okubuulira kiriba newe weebuzaabuza kiriba siwe kiri ne bwe weebuzaabuza kiriba ne bw'obitya yayogera eki kimu gamba abantu bange takuperereza yagamba bugambi command gamba abantu bange kati wookitegeerera nti bituufu oweebuzaabuza emyezi bwe gyetooloola ebbanja liri nga likomawo obanjibwa tonnakola kino ate sitaani ye takola bw'atyo kati bw'aba akugambye mbuno tugambe nze Mukama Katonda ogenda obuulire enjiri mu nnaku ezo nga ne wiiki tennayita akuddira akujjukize otuuseewa ku kiri kye nakugamba akubeerako sitaani amanyi n'okuwa ebyawandiikibwa
akuwa kyawandiikibwa ekikubuza Oh. kuba ne Yesu yamulumba n'amuwa ebyawandiikibwa ebimutta. Naye sitaani sitaani tatya, Ate sitaani talina wano gw'atya. talina gw'atya. Olaba yalumba Sitaani Yesu. yalumba Yesu Ate mwe abasaba yakasiibaana. ennyo na kino kankibagambe, abasaba ennyo sitaani abalumba. Kubanga ne Yesu yamulumbira mu gali amaanyi. So sitaani amaanyi go tagatya. Tatya maanyi go, naye obutukuvu n'obutuukirivu Busimanya nze nva mu kusiiba nsaba takutya. Era ne oba osaba naye nga obutukuvu n'obutuukirivu biri wala nnyo naawe, ajja kujja era ojja maliriza okusaba ogambe mu linnya ly'Yesu amiina ajje akubuuze kagamba oli otya. Tulate bwe tukola kino okiraba. bwatyo. So kati sooka ojjewo kiri ekyennyambala, balina kubuuza kirala naye nnyinza okwerabira ekyennyambala y'abasajja. Njoke ndeete kye mbadde ngenda okuleeta. Mukama yeebazibwe abooluganda abaami abali eyo. Nze Katonda nga ndagenyi teyasookera ku nnyambala y'abakyala okundaga. Yasookera ku nnyambala y'abasajja. Ate nga tandaga mbu bonna. Yaŋŋamba nti omwami wange yandaga engoye z'alina okwambala teyabiraga ye, yabiraga nze. Ng'era agamba olwo olugoye talina lwambala. Kati nga n'abakyala abali eyo bw'oli eyo bw'otegekera omwami wo tiyambala luno onyume, yambala luno onyume. Kati nange bwe ntyo bwe nakiraba. Kyajjira eri mu kirooto nga banjigiriza nga bandaga bye byasooka, nze nga sinnaba kutegeera by'abakyala bya nnyambala, baatandikira ku musajja. Naye olw'okuba biba bikuba entiisa nti Terwaki. So omwami alina kwambala atya? Omwami abaami abali kwekyo kye bandaga. Okwambaza omwami wo. Ebyo ebintu byammwe ebyo bye mwambala mbu engoye zino ezibakwata mbu fiitingi mbu masuuti ebyo. Si bya bwa Katonda. Eyo dizayini ya sitaani gyaleese ku mulembe guno. Bandaga waliwo omusajja wa Katonda omu ayambala obulungi naye omanyi sitaani kyakola ayinza okulekera ennyambala ennungi naye nga byokola si birungi. Oba wamuwangula ku ekyo kikulekera n'akulumba ewalala. Akulekera ennyambala ennungi naye nga oluusi oli nabbi wa bulimba. Ekyo n'abalokole tebakimanyi. Akulekera ennyambala obulungi. Waliwo omusajja ayambala bulungi wanja mukulagako awo. Kaakati Mukama kye yandaga nga abasajja nga bw'ayambala ayina okwambala kati nga n'abakazi, mukazi bw'ayambala obubi mu kifuba wano n'emikono gino bwe giba girabika. Gino emikono bwe giba ng'oyambadde olugoye ng'emikono gino girabika kya muzizo. Ate waliwo abalina obugoye nga buwanvu bukoma wano naye ng'era bwonna bulaga butangaala. N'ekyo si kirungi. Kati nga n'omukazi bw'aba ayambadde obubi n'omusajja asobola okwambala obubi. Kati waliwo abakazi ng'ayambala n'olaba nga wano ku mabeere ng'olaba nga bwekyo bwe kitali kirungi. Kati n'abasajja bw'oyambala olugoye n'oyambala empale simanyi n'okuba bulungi ekikalu n'oba smart. Eyo smart yansi. Anti baatugamba nga tusoma you have to tuck in. Kati Yesu ye n'abagamba ki? Anti ogambye n'oyambala bulungi n'okuba ekikalu. N'okuba ekikalu. Kati nze ebyo mbuuziza nnyambala y'abasajja kye bandaga. Omusajja ali eyo genda obibuuze. Genda obuuze Mukama n'okuba ekikalu. Kati waliwo abasajja nga wano walina engeri gye waba walabikamu ng'alina engeri gy'alabikamu. Amazima gali nti naawe kyamuzizo. Ofuuse kyamuzizo. Kati nze gye ndaga ennyambala gye bandaga ng'oli ayina okwambala olugoye nga lumubika. Ate mulimu abantu ababikola naye nga baba tebagenderedde. Ate n'ayambala bulungi ate n'ayogera ebitategeereke. Nze nninza okulaba ng'ayambadde bulungi ate bwe mpulira enjiri niŋŋamba kaakati ennyambala kyonge ekyennyambala tiiki weeri naye byayogera
tebitegeerekese. Kati bandaga ng'olugoye olwo nga lulina okuba nga lusukkaawo ne bweba kale nga suuti oyinza okujambala ne bakamapensi ng'etuuka muno mufube okulaba ng'abantu tetubeesittaza. Tufube okulaba nga bano abantu babulwa ekyokwewolereza mu maaso ga Mukama. Tujje n'ekigambo kya Katonda eky'amazima nga n'ennyambala yaffe nga tetuyina mwana wa Katonda gwe twesittaza. Kubanga ekyandiikibwa kigamba mbu yeesittaza omwana omuto. Gw'ogamba kubeesittaza ki kwe baba boogerako? Ojja kuyimirira okole amasimaati go ag'ensi. Naye Katonda ayagala oyambala otya? Nze nga tebanambulira nnyambala gye nnyambala bansookezeeyo. Era niŋŋamba nina kye nalabye ezo engoye toyina zambala naye nno naye eba prosesi omuntu okumujja mu biri by'amanyi. Olutalo luli wano kubanga ye amanyi ebyo ate naye muweereza nga Katonda tannabiŋŋamba. Awo okay. Kati nakino kankyongereko. Ekyo nno nakyo kikulu. Ekyanga Katonda tannakola ki? Ekyo kye njagala okwongerako. Ali eyo agamba nti Katonda tandaba. Yandisoose kugamba nze. Yayiseewa okugamba ggwe nga ze tannabiŋŋamba. Weetereeze. Walimu mu Bayibuli omwo omusajja bamuyita Mikaaya. Bannabbi bajja ne balagula ku kabaka. Era bamukuba n'oluyi nga bamubuuza Katonda yayiseewo okwogera naawe nga ffe tatugambye. Waliwo abaweereza ba Mukama nga Katonda akulabye munda mu ggwe mulimu okwegomba. Nga ne bw'anaakugamba amatugo gazibye togenda wulira n'atakikugamba. Kati kyatakugambye bw'eddayo omubuuze ate bw'omubuuza n'atakuddamu beera ng'omubuuza aba ayagala akakase by'ombuuza kikakaso oyagala obimanya. Ye bw'ona obimanya ogenda kukola kyogenda kyuka. Kati kyensonga eyo mulimu abantu ababuuza Mukama n'atamuddamu n'agamba namubuuzizza teyanzizeemu ddayo kuba kiyinza okutwala n'emyezi 2 oba 3 oba 4 oba omwaka. Najja kuweri ansa gye wamubuuza luli n'akuddamu osobole okuyamba banno. So basically Katonda takolera ku schedule yo nti wabuuzizza ino okuddamu nti ekiro ekyo obuuzizza nakino kankyogere nti nva kusaba mbuuzizza Mukama kaneebaka endoote anziremu. Naye ate olaba ekyo ng'ogenda kinnyonnyola naye kazooke mpiseewo kano ne mu buno obulamu bwaffe okimanyi weebaka tomanyi olumu eweebaka osobola oloota osobola obutaloota. So toba na time table nti naye omanyi abantu bagenda ne bagamba ombuuzizza ekibuuzo nti mpaamu akadde neebake nkiroote nkuddemu. Ekyo kyo annange sooka okimaleyo. Ojja mubuuza nze olaba nina ebintu olaba byonna kale ebimu nja nga mbyesomerako we nalokoka nina ebintu bye nabuuzanga Mukama nga nina kye nalabye ninkimubuuza nansiriikirira ng'awulira naye ng'akusiriikirira. Owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosan Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 nansiriikirira ebbanga ddene nimbeerawo nga nkimubuuza ebimu yabinzirangamu mu myezi 2 mu myezi 6 naye olw'okuba nalemerako. Kati gwe bw'obuuza Mukama ekintu
bw'atakikuddamu okola ki? Obuzibu bw'abalokole bwe buno. Abuuza Mukama, bw'atamuddamu mwezi ennaku 2 mu wiiki ng'abireka. Olumu n'afuna n'alternative endala. Ne yeeyiiya n'agamba ekirabika Katonda yayagala. Yayagala. Olaba tanzizeemu kyendiko kituufu. Kati toyina kubanga okola ki? Ng'oyanguyira embeera eyo. Gwebeerawo ng'obuuza Katonda akyatuwadde obudde. Buuza Mukama mpaka wanaakuddamu ekyo kyennyini, ate tajja kukuddamu nga gwe bw'oyagala. Manyi lwaki Katonda tabaddamu? Ye akumanyi ebirowoozo byo, enfumiti byonna akumanyi, n'akuleka. Kyayandikuzeemu olwaleero n'akutwazaayo emyezi 2 agenda okikuddamu ng'ojja kutegeera. Kano nze kyensiza okutegeera ng'onnyonnyola nti Katonda takuwa kigambo kye nga tannalaba nti kigenda kukola. Nti oyinza oba wamubuuza ekintu, Yesu akuwulira, naye nga ne wanaakuddamu togenda kitegeera, tekijja kukola. Kati akuleka n'addamu mu kaseera akatuufu. So kitegeeza waba tannakuddamu, lemerako. Ajja tuuka akuddemu ng'alabye. Kakati ekigambo kyange kyenkuwa, omanyi Katonda tasobola kuwa kigambo nga tosobola kikonteininga. Because ajja aba ayogeredde bwereere. Era ekyo kituzaayo eri ku bino ebyokulerebwa. Kiri kye nabadde nkugamba nti nno omuntu nga teyalerebwa tajja lera. Era nze nina ekyokulabirako kye ndaba eky'emiti. Waliwo emiti gino gye basimba n'egyemezezza. Ebintu ebyo kyemeze ono ne kino kye basimbye byanjawulo. Kati abali eyo oyina Katonda yakukyaza mu ggulu n'akulaga entebe ye n'akulaga biki byonna n'omala obbiraba. Kaakati osimbibwa ani? Ani akusimbye, ani akulabirira? Kuba tulaba nga wano eno bwe tusoma Bayibuli tulina Mwoyo Mutukuvu tumwagala kituufu, naye ani akusimba? Gitunulira eyo Bayibuli. Because oyinza okwemeza. N'ofuuka kyemeza, tebikyemeza tebibala. Tebivaako bibala bisobola nabyo kubazi. Tumaliriza tukitemye. Wada kibaako kibala. Si we kiri? Ojja kulaba kyemeza omungi. Okay. Lwaki kiva ku ky'okubeera nga mmwe Katonda olumu baakyalira baawa message kangatiremu kati n'abasumba baffe oba abaweereza okutwaliza awamu. Lwaki temwagala kugambwako? Lwaki nze wenzijanga Sami waabwe nga nina kyendabye sisooka kuwulirizibwa oba kyendeese mulimu ensa oba nedda? Lwaki nkibuuziza? Waliwo omukyala yaŋŋambako emabega awo, twali twogera ndowooza ku nekijja yakyogera ze by the way, naŋŋamba kati nina bye nalabye ku musumba bambi ne ŋŋenda mugambe. Naye we namugambye musumba yaŋŋambye Katonda tasobola kuyita ku nze n'alaga ggwe. Okitegeera nga mulinga abagamba nti kati ebya Katonda biri mu level. Katonda okwogera naawe alina w'olina osooka otuuka. Era omukyala yavaayo omutima bukoze eki ageyo waayi naye ng'ate mu mativu nti nze Katonda kyewaŋŋambye nkoze eki nkyogedde. Kiva ku ki? Lwaki mwefuula mbu mmwe abamanyi buli kimu, Katonda alina yogera nammwe siffe? Olaba kati era ne mukyawa ne Yesu mwennyini yabaleka nga ne bayogera naye. Ne Yesu yennyini bayogera naye. Kati mpulidde kwogera bwe nti olaba Pawulo ogundi Peetero yayogeranga ne Yesu n'addamu. Kitegeeza ki nze kyenjiga wano? Ono Yesu ye Katonda ayajja anunula abantu nakka ku levo y'omuntu ne yeetowaza. Yaganyanga Peetero n'amuwabula. Buli Peetero bye yamuwabula teyabigaananga byonna.
okitegeera naye ye olw'okuba yali Katonda ng'alaba ebimu byamuwabudde nga bituufu ng'abitwala ne we yababuuliza bampitaani Petero n'ajja n'ayogera n'agamba oyo nno Mwoyo wa Katonda yakikubikkulidde ate awamu n'addamu n'amugamba gwe Sitaani yitawo dda emabega wange okitegeera kati awo n'alaba ng'ono Sitaani yayogedde naye kati kiri eri ono omusumba awuliriza ono omuntu ayogedde okumuwa amatu n'amuwuliriza si nti buli kyogenda okwogera oli omusumba akitwale nga bw'oyagala akitwale kati nga nziza ne ku kino kyogamba mbu tetwagala kugambwako abatayagala kugambwako nga bambadde omubiri nze Mukama yandaga nga abantu bazibe b'amatu ate nga bazibe b'amaaso kubanga omuntu bw'aba azibye amatu tayagala wulira tajja wulira by'omugamba bya Katonda kubanga amatu ge gayina ebyayingiramu newoleekaana tawulira era n'ekyo njagala nkyogereko bulungi abantu abo abazibe b'amatu sooka omalirize kino tugenda kukireeta kaakati awo omuntu ono abazze n'akugamba Katonda aba akulaba ng'akumanyi naye n'atabigamba ggwe naye n'asalawo abigambo eri atunoonyamu bwetoowaze okitegeera obwetoowaze kya bwa Katonda ate bw'oba okimanyi ng'okulemberwa Mwoyo Omutukuvu nga toli mwetoowaze oli ku kafu oba oli ku kifu oba oli ku kafu anti twalabye nga bakatonda abayogera nze Mukama Katonda wo bangi kaakati Mwoyo Omutukuvu ono atuula mu ffe mwetoowaze kaakati akuganya owuliriza abantu bonna togamba mbu oyo si kiraasi yange omwana omuto ayinza okwogera ekintu naye nga Katonda yakimwogezezza akulabule ng'akunoonyako bwetoowaze kati jono bw'oba ng'otandise ebyokwegulumiza oba tokyali muweereza wa Mukama be bali abaafa eggulu ne likaaba abantu abo abaafa baali tebafudde mu mubiri yaliwo nga mulamu naye okufa kuno eggulu kwe liraba kwe kugwa kiri ekitabo kiri kye twayogeddeko ova muno n'odda mu kiri kitegeeza ki nti oyina tikiti y'ekutwala mu Geyeena ogirina mu ngalo yadde okyatambula wano tonnalinnya kugenda naye tikiti ogirina kati obutayagala kugambwako si kya bwa Katonda era nga nzirayo kuno omuweereza wa Mukama Musa tunuulira Musa amugamba mwana wa Katonda mu Isirayiri lwaki yamuwulira bwetoowaze kati kiri eri gwe bagambye akugambye ki tomunyooma buyoomi mulekaawo nti yakuyiseeko atya nze n'ataŋŋamba ddayo eri mu maaso g'oyo Mukama wo omuyinza w'ebintu byonna oweetoowaze mu maaso ge takoma ku kwogera n'oyo yekka naawe ajja kikunnyonnyola yadde enjogera ya Katonda tayogerera mu biseera by'oyagalira ayogereremu kiremereko kubanga waaba yakigambidde oli nga teyakikugambye kitegeeza amatu go wagazibye be bali bannabbi bali abaali balagudde nga bangi Mikaaya bwe yajja ne bamukuba oluyi kati amatu gaabwe olwedde gali gamaze okuziba nga tebakyawulira naye ono awulira Katonda bwe yalagula bamukuba bukubiruyi nti Katonda yatuyiseeko atya nga ffe b'amaanyi ffe beevuga gwe Mikaaya oli erina kagali tokayina Katonda ayogera atya naawe n'ekirala abantu baleme okugamba okumanya nti Katonda ayogera n'omuntu olw'okuba ayina eby'amaanyi nti olw'okuba
ayina mbwe kanisa ey'ebirawuli oba ennene oba eyakimbu Katonda oyo bw'ayogera nabo ekyo kifu. Ate nga ne bwe tutunuulira Yesu Kristo yali simple, teyazimba na ku kanisa. Singa Yesu yali agala tuzimbe gano amakanisa ag'amaanyi yandiresa agituzimbiddewo, naye yajja gimenya bumenya. Kati ng'ekkanisa kitegeeza muntu gwe gy'akomawo okunona si kiri ekizimbe. Era ebyo byonna ebizimbe kirungi, kale nze saagala yingira nnyo mu ebyo naye Mukama bw'anaaba akkiriza ebizimbe si byebiraga ekkanisa, si kizimbe kubanga Bayibuli egamba kati ate n'omukuŋŋaanya ababiri oba basatu mbaawo. N'ebyo ebizimbe ebyo nakyo Mukama yenna kye yakiŋŋambako. Ekyo tujja kinootinga awantu Mukama bw'anaaba ayagadde tujja kyogerako. So wadde oyagala nkubuuze ku kiri ekyokuziba oba okinnyonnyoledde awo? Ekyokuziba bano abazibe b'amaaso kati ebintu bizibu. Zibe b'amaaso n'amatu. Kama akisaasire. Olaba nasooka nindoota ekirooto ng'abantu baasimba layini bo bennyini, nga layini eyo ekigibasimbya mbweri gye bali babajjamu amaaso ne babassaamu ag'embuzi. Naye nga noonaze okusimba layini amanye ekigenda mu maaso, si accident nti nno kimuguddeko bugwi. Akimanyi nti amaaso bagenda akimanyi nti bamujja mu maaso. Gavumenti kyava mu gavumenti simanyi biki ebyaliwo bwe byatambula, kye nalaba nga gavumenti kye yali eyogedde kyekyo. Abantu abayesalirawo bo n'omutima gwabwe nimbalaba nga basimbye layini, niŋŋamba layini eno oba yaki? Kyenava nnengera eri layini gyegenda bangi naddala abavubuka. Ekyannuma ennyo basinga kuba abavubuka. Bano abavubuka abato. Bwe natuuka eri mu maaso okulaba ekikolebwa kweno layini, nga bayina ekyuma ekibatundulamu amaaso gano agaabwe, nga bajja eriiso mu mbuzi nga baliteekamu ono omuntu, ng'eri omuntu baliteeka mu mbuzi. Nekinnuma niŋŋamba kale embuzi bagiwa batya amaaso go eriiso ly'omuntu? Kati ninkitegeera nti nabano abantu bano be bawadde amaaso g'embuzi bagenda kulaba ng'embuzi bweraba. Kati embuzi yeeraba kyeba eraba byakulya oba bisubi oba biki? Simanyi kyeraba. Embuzi eyo si kyakulabirako kirungi ne mu Bayibuli. Lwaki tebaabateekamu gandiga ag'embuzi? Embuzi ne bagiwa ag'omuntu nakiraba nga kyali kiruma nnyo era kyantiisa. Niŋŋamba kale babifiisiza bwereere, n'embuzi bagibaaga ne bagirya, naye bagibaaga efe egende n'amaaso g'omuntu. Ekyo ne sitakitegeera ninkireka awo, ninsigala nga nsaba nga bwe nasaba. Nga naye olunaku olulala mu kwolesebwa era okw'obuliwo nali nga nsaba ne bandaga ng'abantu bano be tubuulira enjiri, kuba neebuuza abantu lwaki tebakyuka? Kati nga bino eby'ennyambala kyangu. Olaba eno Bayibuli nyangu. Lwaki ebintu bino bye tusoma mu Bayibuli lwaki tetukola nga bwegambye? Ninja ndaba okwolesebwa era nga mbuuza Mukama lwaki abantu tebawulira? Lwaki gwe tojja n'obakuba empiso gye bayita mbu kumanya Mukama? Era ebyo byonna nsigala nga musaba genda okuba abantu ab'empiso ng'eyitibwa manya Mukama oba manya Bayibuli. Kati nindaba ekyo okwolesebwa
ng'abantu nalaba omuntu nga muzibe w'amaaso era bandaga musajja nga muzibe w'amaaso naye tosobola kutegeera nti muzibe olaba ayina amaaso alaba yali muzibe ng'ate muggavu w'amatu kati omusajja ono yali omuzibe nga muggavu w'amatu nindaba ng'eri aliyo amuyita ng'amuleekanira kati bwe yali atambula nga mu maaso awo waliwo ekinnya ng'agenda kigwamu n'amugamba owaaye nze nali ndi eno nga ndi mu maaso ge naye amugamba ali eri mabega owaaye ekinnya kiikyo ogenda kigwamu n'amuleekanira kati nze kwe kuyimirira ndaba ono gwe bagamba lwaki tawulira ng'ate ndaba alaba nti tolaba ekinnya nga bamulaga naye ye nga gwe bagamba agenda bugenzi tawulira ngenda okwetegereza ng'amaaso gali gembadde ndaba ng'alaba nga talaba bwe nalaba okwolesebwa okwo ne kinneewunyisa ng'ekinnya ajja kigwamu saamalayo ng'akiguddemu naye ekyo bwe nakomawo nga nva mu kwolesebwa okwo nimpulira abantu tebalaba ate tebawulira kakati oba tebalaba nga tebawulira wali olabyeko omuzibe w'amaaso nga talaba nga n'okuwulira tawulira kati nkoma kuba talaba nga naye awulira oba nga tawulira ng'alaba kati abantu mu kkanisa abayina bayibuli tebalaba kyova olaba n'ebyawandiikibwa tebabiraba era wowe nakitegeerera tebabiraba ojja musomera ekyawandiikibwa nti mukama agambye nange naliko omuzibe naye kati galaba muneebaza mukama naliko omuzibe w'amaaso ng'ekyawandiikibwa ekyo nga nkyesomera ninkyennyonnyolera nga nze bwe njagala kinkolere kati ate abo bangi n'osoma bayibuli n'otamuwa mwaganya mwoyo omutukuvu amazima gali nti nali njagala kintegeeze nze byenjagala kubanga bayibuli bw'eba etugambye obuyonjo bwammwe buleme kuba bwa kungulu bube bw'oli omuntu w'omunda atalabika atayonooneka nti obuyonjo bwammwe muleme kuba bwa kwambala engoye n'ebyo ebyokwambala engoye nalaba obubi bwabyo. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.